Bakulogako. Ye. Bandogako. Ngomazo kuba hii. Katolu bwama. Yakuloga. Ye. Nyakuja yange ne katolu bwama. Banange. Tewajimanya. Ani yakuloga? Katolu bwama. Tebagala ku mugenzi kibi. Ate ekintu nkyogedde kala aveeyo. Njogedde nze aveeyo. Namukuba muno limba lulamba Katonda banno gendo researching olulabe. Katonda banno. Wategeera mu Katolu bwama yakuloga. Nategeera kuba nategeera je yaloga nange nendogulula. Ate kati ekibuzo kiri bwe kiti. Aloga n'alogulula ni mugezi. Nze sigenda mbya ddogo. Kale katuveeyo kati emmotoka efudde. Akole emmotoka n'agikanika ani mugezi. Akole agikanyiswa n'abamugezi. Wete kati kijje ku ddogo. Oli yaloga nze nendogulula. Namusinga amagezi ani ali ku nsi. Akakwogera bwo. Kati kubuulira. Yida banne. Ndi mugezi. Omusajja oli kitange. Omuganda ataatawo kye yankola. My friend. Oyo chenje yali mwangu ate abana ayitawo naawe. Tojja kuba mwangu mu bisu kyasa kino mazuko. Yayitawo. Kale yayitawo. Gamba abantu bagambe babulire baba. Kitange Katolu bwama Paul waswa. Taatawo yangamba. Gwe mmase kulo sebo njagala kuzanya luyimba lwo film. Ne mugamba tewali buzibu. Mfunira wa. Nangamba awo funira wa. Omanje twajje kisaawe kino. Ne mugamba muzeyi. Chataka kumanje mwajja kisaawe kino. Kubanze nze netaka mu sente. Nenzija mu kisaawe muno. Nangamba kali kyogamba bonoba ofudde. Era onombuuza wofunira. Katolu bwama yakyogera. Twazisingana ku kibulu nabyewanga. Nze tatawo yankuba. Tata oba kitaawo. Oba kojja oba yankuba. Nze kitaawo yankuba. Nga buli watuka ku radio buli wabeera yankuba. Yakola kyama nnyo okunzikakanya sakkakana n'agenda mu nsaazi. Ate yalina n'essabo. Yali we waka. Yalina n'essabo. Yalina bajjajja. Naye n'atamanya kuba katujjukira kato mulongo. Kati ate nze waswa. Naawe oli mulongo. Nange ndi mulongo. Kati ate Katonga aloga waswa mu butonzi tekisoboka. Nyate nga ndogera ebyange. Tata wode yali mwangu nno. Nanzo bata yakuloga nga ali agamba ko bugambe kukanga mu kati yakuloga. Tata wo yankanga. Yankanga tata wo. Abatuuliriza abatulaba abalungi. Yakantu ke yakola zakaba nebine byokusamira bikutabula. Oba wakamera nga bagamba ate baamu abangi. Atonta kuwa. Mami ne mpulyange ennaku emucha. Teyali mwangu. Teyali mwangu oyo musajja. Teyali mwangu era. Agwogendanga n'ombuuza ku basajja kubana abantu abali mu Eagles ebiseera ebyo. Embozo sintuufu. Sintuufu. Kati neyange gigatteko. Ojja kubona n'omulala nga gattako endala. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation, and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build, and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539. WhatsApp us 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Ladies and gentlemen, nine Frank Ntambe Balukeza era nga yatuze okubalaga products affe package y'abasajja. Eno men's package. Ono Shalom Oil yayongera ku size. Abasajja abenyuma mu size nakendeera bwe nakula size yakendeera olw'amala okwemamaaza. Ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu. Ono 5 rounds and above. Nga wembanga maze era mpira unje esooka siddamu sooka nnone ku bbeere sooka onkwateko sooka kazanyise ono yakola. Oyunga buyunzo. Nokolo mwetololo kola ya kiproitichi ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections ona mo buzibuzibu zoka tokagize bwe kati ona bizibuzibu ona Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku the village mall je tukole mama fakala nkawe detatu Frank Ntambe ono amita Shalom Oil kifanyi kya kusiga kifanyi kyekyo
Fana nga kisofu. Fana kisofu. Sawa sajja abali yabenyoma mu size nakwesa ku masturbation amaanyi gakendera size yakendera muko simanyi nali munene ne kati bintu byakendera Shalom oil nayongera kusaiza abasajja. Ndaba wano kuliko obuwanvu kuliko nti it increases on length and size. Ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswanya kubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood circulation. Omusaayi entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongera ko ne kadde bw'omukwesa Shalom oil ono n'akadde akongerako ko bw'otwala mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera ku akuza. Promotes secondary development. Okula kwongera ku size kwa 0705 271973. Mukama wange abawagizi ba Lydia Jasmine wena the one and only concert hey Lydia Jasmine eri Rugogo ku Cricket Oval nga nya September shinze mtwale 3 kumomo ogifuna kwebiri etano yeddako kumomo yena etebe y'abantu 8 ya milioni 3 Lydia Jasmine the queen of soul vibes simusikeko ono wa boiro chona kavi fresh and again a great night of pure vibes bigger stage bigger energy echuma cha Phenon Records ono Lydia Jasmine waru no mulala muko kana wetege hayimba boyimba hit ko hit the music the love ya Lydia Jasmine oh my god eno concert tujagala mwaka janja twagala byana bi first born ebyana bimanyo okulya sente ebiwoza ekisajja kyo kinani living singe kitaina motoka kyantama the one and only concert ya Lydia Jasmine nganya September ku Rugogo Cricket Oval ekutusibwako Abitex promotion so Chichikwa Festival! Yasuzemu magulu n'ekiratu ekinyumirwa omukiri abanyamusale n'abanyamukaka mukowa mawuno aguse n'omwana w'omukala tinamu kimanja ekitalya mmere kibeera kimanja muyunivaze inembalala nga 5 Septemba 2026 okuyingira kugenda kuba mutwalo vyepe emitwalo 2 golde emitwalo 5 ate platinum yakakane eminyeto gy'abanyankole jona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lili pasa lundabe okuba w'eshongororo kati ngambe tedikulanga kulala universe inembalala nga 5 Septemba 2026 yelili paso festival. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening betugamba. Kaswa ekigambo it is happening. Mwenye ku Shalom 256. Nata subscribinga atwegate kwa kwantu mtali tawo n'ekitundu abatambula naffe. Onaku alao na legendary Masekro Uganda. Masekro. Kuro bile bigunje. Njala. Kubadde oli musamize. Yes. Original. Ali najja na muzimu. Najja na mando baba. Ne watukwata anda n'olyoko otukanga ne tutya. Saba kwata anda labda bakanga. Nakati wakyaliyo bengugumula. Nakati wakyaliyo. Shalom teri muntu atalina story ku luyimbo. That's twali bato me what I believe. Olimwe lwafuna twali baana bato kati kyatuyingira mu 20 bya ddala. Waliwo n'abakulu kati gagamba yebwa lulaba tatambula kiro. Today. Walule tambudde obutuufu. Muzimu gwa nancha. Nga Stwak mwezi alukuba ku late night show ku WBS. Waliwo bye biseera. Yalinga alwakuna kuva saawa 4. Era wali muto. Naye nga tukola appointment if you do what you're supposed to do mu lunaku like noza bulungi entwa notakola fujjo olaba late night show. Bw'okola fujjo tomukoonako. Mu buliri direct. Katwa tuli awo yali biri meka? 27. 27. Nali mpifiri. Mwana aba ategeera. 27 nali mpifiri. Kaakati oluyimba lujja. Pom. Oli musima nebo onyawa tulimbira kanasimo kata. Oli ganza akabawala bana. Kibinga balimba nnyo sente ze balya.
Kajatukanga nga wakola video yali ya lice naye nga nnungi nnyo. Kale yali ya bay ebiseere. Eno kapa, eno nancha. None tomala nga afaanira ddala omusambwa. Netugamba bireka bituufu. Byali bituufu era. Taata tukuze. Tukuze. Ate tukuze, okula tukuze era mukuze. Naye waliwo ebintu bye kati batugamba ngedda totula kusiga tojja kukula. Kati omunno yatugamba ekikopo ky'amata mweganje batadde n'akinya ku bwe takinywerako. Anywa amata okufa obufu. Muzimu gwa nancha, it is a true story baba. Tewakana baba. Nze nkubulya kati gwe wali mutonze nali nkusingako. Eje myaka jange 17, 18 nali ntandise okwegatta. Nali ntandise fa bakolanga tuli sharp. Bya akomya musabu. Nali ntandise. Ngomanye okwawula. Nali gambye nagula mugule. Azo bakola ngakola drama nga scripting. Ngelwachi ngola anti Shalom. Kuna msamu wangi datale kensi yonna. Ngotemesa. Mwe akomya musabu. Nze nakula ndi mugezi wamma. Wakula na jjajja. Nakula ndi mugezi nakola ne jjajja nga ndi mugezi. Kaka akula nyedde manja kuita manyi mkola abayita baami. Yakuitanga mwami kati obubi. Teri kyononye bazzukulu basajja nga bajjajja abakyala. Mwami wange mumuleke. Mwami mumuleke bwayononeka. Kati bosanga kyana kyannaku zino otuuka akawungezi anti ndi mwami. Nsula mu kisenge ekyo jjajja leero. Nyala twawulirako amawulire eri wammwe ye bukunje. Era bukunja. Omwana agamba jjajja bulijjo mpita mwami. Kati gira tugire. Fuluweero zenyoli. Kati okuyimba otandika mwaka ki? Nze natandika okuyimba 1996 nga nsoma Namiryango Boys. Sokoleke oli mwana wa mugagga. Edda. Namiryango Boys lyabagagga. Today lyabagagga naye kati fa bakulya ku musingi gw'ekikatoliki. Twakula ffe baweereza mu Namiryango Cathedral Church. Ng'essomero lisoboka abantu bonna. Bonna nga basoboka okusomera Namiryango lyabagagga. Olwaleero kati kankubuulire. Olaba abana ba Palaso ne munoli yafa. Eke. Basomeranga Namiryango Junior Boys. Nga tuli ku Namiryango Boys. Omanya amasomero gali awo mayitirivu nnyo awo akasoza awo konna. Kuliko Namiryango Girls. Kati twaberanga mu kusinda n'ennyimba z'ebiseera nga za church. Katuvuganya ne bali ne bano. Nga tuliyo ffenna. Kapukalika 47 nga kato. Palaso yo yali akuze asumuse ali myaka gyange bwe kityo. Tetwali bana babagagga nnyo naye gyali bisoboka ebyo ebiseera bye byaliwo. Gegaliwo. Olwaleero gaba nene. So nze nakulira mu kigo awo mu Namiryango. Muntu akulira. Yes tanya inettima. Kale omuntu akulira mu kigo kati musawo muganda. Insi bwete bweri ate kati nze nakola njagala kuba faza. Era nga ne bazadde bange baagala mbeere faza. Olwaleero ndi jjajja w'abaana. Echa father we kyagaana. Nuka kangende nkwate echa jjajja. Sagamba. Butonzi. Butonzi. Kakati Shalom. Omanyi bwogenda okubeera mu myaka 2 agajja. Kama alina future. Ate kati gwe ne kyafaza kikusa. Lwe bambala galubindi. Binene nebyo open shoes ngebyo. Nabyo kajja. Mukama bulungi. Mukama abeere nammwe. Bikufaanana. Era omuntu akola bagamba enneeme erimu ono. Wa father sandi busobodde. Bulina ekkomero bonya ekyo kyenjagala kyebutaagala. Ndio njagala okuwasa. Kati nange nekyannemyo bafaza atuli mu kigomwe munda. Era bansabira emirundi mingi ko ne kigano muze gwagaana. Ogwaki? Nalina omuze gwange ng'omuntu. Kwa buli omu alina omuze. Nange nalina ogwange ate bwe ngogera bajja kuseka. Kasabuni. Ngako nasira kayiga ebyo ebiseera ate nnyo. Nalina omuze nga ningiza. Sister. Andi ze Shalom ne kati lero jendi ningiza. Nze nkulingiza no. Era nkulingiza ne kunemire byenjagala haji embozi nga zino. Nze nkulingiza era nenda ba Shalom ngo tisa kawola ku bodawo. Nange njifunirawo. Olingize? Paka jolaga. Kati wano wendye mmotoka njireka wawo nenkulingiza nempulanga mpe wedde kumulima nenje ngamba abataka nti mumanyi. Shalom yawedde. Kati ngolingiza ati? Jakasa obakula muri bukunya. Ne ochimaze yes. Kati walinga mu ssomero. Ngolingiza aba sister. Mu kigo wali Namiryango. Ngolingiza aba sister. Nze nnakuba mu bisenge ebituli. Leka tukule. Wale
Bane mukama yebale sinnafa zinembozi zenjagala. Embozi zino zitambuza obulamu. Kati okola interview ngoji wuliro ojagala okuba akafaananyi. Ate ndona bawo banyini nyabo. Nabo balina ebize byabwe. Balingiza. Balina ebize byabwe. Olingiza omunno ulyango wewedde. Omecho chimango okulingiza. Kati waliwo omenya okulingiza kika kya lugambo. Okulingiza kika kya lugambo. Chalo cool down. Sino interview zenjagala zingeza. Chalo mbadai. Tukole emirimu tukole. Tulimo otunyanyala okulingiza kika kya lugambo. Kika kya lugambo niyo lugambo luli oba tuli upgrade olusumu semu. Kati bakuno lugambo lwa wansi luno namusanza akola bwati nedda. Ne okulingiza lugambo oluli proof. Obujulizi webuli namulabi. Toyina kinyaka bina. Okakasa nga kwekiri nakirabye. Kaya tebakuba ngemboko. Nazifuna nengo level yomuze yongera bweyongeza. Ne bansabira ebitambiro by'emmisa. Olekera okulingiza. Omwana aliko omuzimu omubi. Tumusabire. Ne bafaza babishop ne bankwata ku mutwe. Ne nfukamira ne basaba. Olekerawo okulingiza. Ne basaba. Omwana wa Kakozo no. Weddira nte? Neddira. Enseno. Kiganda kyange kino. Kiganda kyange. Otukoze ekintu bakira bazzukulu ba Katonda. Nenda kati tugwa mu kika kya ddalu. Oli munyarwanda gwe. Oli munyarwanda. Nze. Bwetubanga gyontadde nera naawe boli wante naawe tugungoberera. Nze ndi wante oli bano abente. Eyawa ne Uganda. Ya ne Uganda. Kati sokama nze ndiye wa Kagame. Oli enti yeri. Kale zeesooke zonna zizo. Tewali buzibu. Gazu. Twinawo bihogo. Ete y'olutembo ekyo ddira. Olubagamba mu kiba kikere waliwo ebikere. Ekikere boogezi. Ente yadde agezirye mu bende ezo tweddira. Lwaki zibeera mu bende? Batulambuzaako batwalako emubiri of course ndiwe mu bende. Kati batwalaga ye ente gye mweddira. Kati singa batemaze ennyama ne bagireeta ku mudaala. Ate omanya ogenda kwawula otya? Omusayi gwa Yesu gwabijjawo ebyo. Omusayi gwa Yesu. Tulya buli. Kati Masekulu okulagala bafaaza. Eno bw'olingiza mu kigo. Family esazeewo omwana agende ku bufaaza. Nkulidde mu kigo. Awo enamiryango mu kasozi awo olaba. Nga ndi muweereza. Katukuze ffe ba Asha. Kyeka mwali bagagga. Namiryango twasomeka mwana wa mwavu. Ebiseera ebyo wali wasoboka. Nze nkubuulira. Kati tewasoboka niyo ebiseera ebyo wali wasoboka. Kubanga ffe twasomanga enamiryango. Nga tuli baweereza. Ngolere tutukadde okubeera nga tusoma bye twagala byonna. Nga nze mbeera mu kigo. Omwo. Era nga family esanyufu bulungi omwana akkiriza kubanga bakuwangayo family ng'ekuwaayo bukolokolo. Ogenda bafaaza. Ebanga kusaddaase. Kubanga omwana ogenda mu bafaaza kitegeeza nti family efiiriddwa abaana n'abazzukulu. Kozi ozaala. Ekyo kyabinnemesa ebyo. Kubanga ati nze munne njagala kitegedde. Kati nze baali bampaddeyo nga bansala naye nga kye bawaddeyo nabo tebakimanyi nga mu butonzi ndimu omwoyo guli. Kubanga okulingiza nga bwegambye kika kya lugambo kirimu ekika ky'amaddu. Emize kitambulira mu kkowero ery'okuzaala. Kati omwoyo gwandimu ne bagusabira ne gugaana. Paka we bankwata. Nja kudda wano nkubuulire ne bankwata bati. Bafaaza bakukwata ng'olingiza. Olunaku lwali lumu nalinnya siiringi. Olingiza basista. Nga ntambula ngenda eri mu basista eri mu convent. Andi siringiza edda baazimanga ekizimbe kiba kimu ne bakuba siiringi bwe bati. Ng'eva eno mpaka eri. Kati nga ngenda ningiza kati lunaku lumu nagwa. Nengwa mu basiisita bbu. Yanakubulidde ekyali awo. Emigga ejjaku. Aya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 y omukatuli kimulaba edduka. Ne bagoberawo. Omukatuli kyandi ku byama byo okwasa ebyama bwe waakiri ofa. Kiwasangayo. Okwasa ebyama waakiri ofa naye ekyo mukusa omulungi engeri nali muto. Bagamba nti ono omwana wa Kakoza addeeka. Onya kye wasanga mba sister. Bye nalaba nze nga nze bye nalaba ebi. Bye nali njagala ndabe. Era nabiraba. Nabiraba nze abasisa bayitanga ng'oyo mumanyi. Sister Kati mumanyi. Jarusi mumanyi. Benadeti. Buli mumanyi bwe yakulanga ne bashambula bwe kitimba nkimanyi. Nga bwe kyabula ine kibigula bwe kikutobota bwe kigenda Bayibuli kyambuka nga nkimanyi.
kati bagoba kati waddawa ne banzize waka muzeeyi omugambo otya ne banzize waka nga baga nti omwana ono alimu omwoyo tajja kusobola kuweereza Katonda bambi tajja kusobola ajja kwata ekitone ekirala alina ekitone kijja mutwala gy'ajja osobola naye eno mutuweereza omulala basaba n'omwana anti Shalom nze mu family mwenva by then twali tulina abasista 6 ababiikira 6 bafaza bana mu family yange kati gwe kye kyakutuuka obukatoliki obuli anti ebintu bijja bikyuka mu family ebintu bijja bikyuka oyinza okukwata okubeera nga ewammwe Shalom bukyanga mbawo tewali yali yegombi bwa mawulire nga gwe oliyo tali nayo kati nga ekitone kyakwata gwe generation gye tulimu yeeyo abasista n'abafaaza gye bali ewaffe nange baali bantu tembufaaza naye nga family namba teweramu n'abantu 125 family namba bonna baali zadda bali mu ebyo kubanga musista ow'ekiseera ekyo yali tazaala naye bw'aba kati bazaala basista bakola anti bakola agreement ngenda kuweerezaayo emyaka 2 bwe giggwako natulyako mbu ne father osobola obuvaamu ennaku zino birimu tekinologi gwe bakolamu omulala so family yaffe bwe tuneebeera ntono kati nga bakugobyawo ewaka nenzire ewaka kati bwenzire ewaka ne bangamba kati omulimu gwa family gugaanye okuweereza Katonda kugaanye kati ogenda kukola mu kindi bagamba era ajja kufuna omulala nze mpulira njagala kuyimba nze njagala kuyimba kuba nabeeranga ne mu kigo ngomaze primary bali ntya primary nali ndi mu P5 ne P5 ng'olingiza onna kakati kankubulire edda omwana wa P7 yalinga alina ebirevu P7 nga musajja mukulu akakazi kabeeranga mu P7 nga kalina amabere gonagona kati omwana wa P5 aba myaka 10 olwaleero bwana buto bwe buti myaka 10 so kati ne bandeka waka ntandika okusoma nga nva waka amanya abya myaka 10 ya P5 haji kati omuntu omwana omala P7 mu myaka 12 olwaliro bwana buto ne musekendo osanga bwana nga bwana buto myaka 13 musinya wana munnange nga ntandika kuva waka emyaka emirungi gyali 3 kakoza nafa tatawo nafa ate nze yali yanzaala bbali yali yanzaala bbali nga mama siwe y'omunju si w'omunju automatically ensi yali olwo entandiseeko kutulo kuwe ebyo kati nabeeranga ne maama wange nga natandika okuyiriba n'eddunia ntwirwa ndya kati natandika okwekolerera jjukira nava eri mu kigo n'omuzee gwange amabeere ngalabye obinambulabye ebirungi byonna mbirabye omuyembe n'ebibala byagwo mbitegedde kati nga noonya endya yaabyo ntandise ntya ku bibala bino ebyago bya Adamu mu lusuku mu sizoni y'okutandika okwekolerera awo eno nga mirimu gy'amaanyi kuyiriba kusima musenyu kukuba amabulooka nga bulimu buli mu village eyo awo wentandikira ebintu by'okulya ebibala bya Adamu era ngo kyali primary katonga kusoma nakwaba lubango babago banze buli kaseera ndi family yali ekutuseemu eyali amanyi yafa yakandeeta mu family kandi nga njiriba ne mukadde maama mpola ate nga maama olwedde alina abaana abalala nze nneeyiribira nze nakola ndi muyiribi nze nasoma P6 P7 nga nze neewerera lwaki oli mubyaka donkamu aba alimba golabira ku kintu aba alimba gotakola naye lwaki kyalo mugobera birivu eyo nti omuntu aba alimba gwekyogamma nti wali muntu yeewererako primary oba mwana muto kugambye guno omulembe abaana babeera bato naye omulembe gyaffe omwana wa primary yalinga musajja mukulu so ogenda bavu bagenda kukubuulira omulembe ogwaffe ng'omusajja abeera n'ebirevu nga musajja abaana bakubanga abasomesa ebikonde mu primary ajja kukubuulira ng'omwana ayimira n'omusomesa mu bikonde ne musajja gwe oyitiridde otukuba kibooko n'amuwa eŋŋombe ne bazifunya haji takikuletya haji nabyo bikkiriza nayo kizibu ate nga kyaggamba kyekituufu gwe mulembe ogwo omwana n'awatisha olubuto bisoboka
Kachone gwa Sky Soldiers ngo limba kati monseni. Ogenda kubona ba ogenda babuuza we kibuuzo. Bagenda kubuulira. Eddanga abaana basoma bakulu. Ng'omwana agamba madam ne madam. Nze tosobola kunsomesa bintu n'embikwata. Ba madam balinga bato. Ate musomesa akaddiwa. Kamera wa wakazi ka myaka mingi ninga kakanyindira. Ogamba bugambi cha you look beautiful, you smart. Why are you telling me that? You come. Paka mu office. Yabedda babi bagamba nga n'ebisingaawo. Kati abaana bakati bamanyi otega obulabiri wamu ffe twateganga. Watega kakalabiri wamu. Ffe nkutidde. Ne basomera mbasomero g'abalenzi. Kati wakateganga. Abasomesa. Kana akalabiri wamu n'okatekawo n'okusenge bwoti wali ng'ayimye ku blackboard wali. Wali? Akalabiri wamu akateganga muki. Akalabiri wamu kano okateka ku blackboard oti. Ne mukatega wali bwe mu. Blackboard? Ku kisenge wansi. Wansi wa blackboard. Wansi. Ngeno kaba wekifaananyi eno. Kati omusomesa nga talaba. Very busy. Hello class. How are you? Abafe. Gomenye tuvudde ffe. Mwamasomera masomero nga kalimu emirembe. Kati ate mirembe. Akalabiri wamu. Tetwafuna ku kalabiri wamu. Tebabimanyi. Kati guno mule kati gwenze kankubira ekyannemye okusoma gwo kimanyize ekyannemye okusoma nali muzanyi wa Dulu. Dulu mumanyi. Dulu mumanyi. Bakubenga. Oyo Binoko. Ani? Binoko. Binoko sikimanyi kyo. Binoko jejimuko omanyi buli muzanyo gulimu ebigambo byagwo. Kati Binoko kubenga bwesi mulimu Empire. Kati ne mu Dulu. Mulimu Binoko. Babimanyi. Binoko mumanyi. Kati nakuze Kampala. Tamanyi na Dulu. Sikayo manyi Binoko. Bino kati nze nazanya Dulu ne batuka kungoba mu ssomero. Lwa Dulu. Ng'osimye nnyo obunyala mu osimye. Okubira ddala mu kirase mabega anti twaberaga mu kibiina nga kirase mwene mu abaana 2. Ebi. Ne mwakwatanga. Ne Miryango Boys ekibiina kiva kuno n'eri eringanga kanisa ya Nankati ya pastor. Kati mwakwatanga. Ebyo nga tabiri wabyo byakwata basi byakwata wabula ye wajjidde abatategedde muwanika emikono ategedde wanika omukono nze nsooka. Kati bwazanya Dulu ono Dulu akugobya kusoma. Baba nazanya Dulu ebinya nasooka nga nze chairman wa Dulu mu kirasi. Ate nga sigambwako nze nnyimbe nnyo. Wali neddalu. Ng'oli kampi katono but very stubborn. Abente bajja kunjulira. Ndipo ne baba muwalanga wante tasoboka. Ninga tusinga tusinga obukaka mu abente. Bajja kubulya jabbabuza ba. Very humble. Abente Abente fasinga obukaka. Nenzi ya Dulu mu kirasi ne muzza mu toilet. Ngaja mukubira. Toilet. Emanju wa toilet. Mu busenge mu kikomera kya toilet munda mu kisakaati ne mbawo ne muzza manju wa toilet. Siyina we saakubira Dulu. Kati ng'oli kubamba mugenda ku break bwe muti. Mwenga mudda mu Dulu. Anti twalina omusajja nga musomesa wa math Master Bukanja yafaawo mule mirembe kati nga ye bwe twayingira mu kirasi ng'olubuto lunnumirawo. Nga tutegeera kubala. N'akakosi kange. Nga fraction zikusumbua. Anti denominator. Ebyo. Awo wetusabira ntudde manju. Ne muzanya Dulu. Dulu n'anyooka. Naye nga omusingo ki? Twatekangawo jjiko za sukaali. Walinga mu kisulo. Jjiko za sukaali. Ab'ekisulo nga batuwa ffe twalinga ba primary. Ab'ekisulo kati ffe nga tubaleetera amayuni. Binoko n'enyooka. Binoko ye Dulu. Binoko wakubanga omuntu. Kakati empiki yo negera nekone iye. Nekone iye. Binoko kati awo yabazanyo bomuwadde. Yabazannyamu. Yabazannyamu. Akonkayize Binoko. Tuvudde wala n'ensi. Nange ne bankwata ogusooka. Kati nja mu kigo bwe nalina omuzo gwango byaye. Mu kigo bagoba lwakulingiza. Ne bagobye lwa Dulu. Dulu ne bagamba tumukubye tukooyi. Kubanga first of all mu kisomero ninaze nalinzinga obutagala kwogera Luzungu. Nkulabirawo. Second nalina ekizibu nalina omusajja bayafana kati aleka akyali okuba tebafa. Omusajja yankubira Oluzungu nennemu okuluyiga lwa kibooko. Oluzungu alinga luzibu okuluyiga. Yankuba njiga Oluzungu nalema odduyiga lwa kibooko. Kati kyakusumbwanga mu Luzungu like pronunciation kuwandiika. Kati kyakusumbwa nnyo mu Luzungu. Nafuna ekizibu ng'obudde obusinga obungi mbeera waka. Most of the times. Already school fees. Already
village system society ya Luganda jensingo okubeeramu kati ng'oluzungu obudde bwalwo butono nnyo singo bwo Luganda bwenzire waka kasanfuluma ku ssomero Luganda olw'omukaga n'olwa Sande waka Luganda kati ng'obudde bw'oluzungu bwa ku ssomero naye ng'omusajja yayagala nsinga kwogera luzungu nnyo nkubulira amazima nze nafuna ekizibu n'oluzungu luzungu lwakusomera nnyo twalinanga edda kikoyini ku ssomero obana kati bikyaliyo banachula speakers kikoyini twambazanga bigumba bagamwambalanga bigumba n'ekikutiya kati nasanga we bigumba ebigumba nembimenyawo ekigumba n'enkisuula n'enkisuula anya sembi okukyambala kakoza where's the bone wakiwaddani kya asimanje nakitadde lie down kati ng'ofuna ez'abano bonna abakyambaddeko naye nokibuza ne baleeta coin kati coin yo nga yakwambala mu bulago kyokka buli muntu alina okukulaba tigwogirina oyogera Oluganda kakati nganza okufuna gwenyiwa kizibu nnyo wayogeranga nnyo Oluganda nnyo abala basikanga bukiisa era buli omu yalwananga nnyo okutuuka ku nze nnyo nze nga nasalawo natuukisa ne ŋŋuma nga nkimanyi nti olwedde leero nnofuna eza banachula speaker munange coin nenjibuza nasoka buze ekigumba coin nenjibuza essomero lyafuna ekizibu kinene nnyo kubanga natuukisanga n'emboko nazimanyira nga tezikyanuma nga nkimanyi omusajja Mr. Musubika oba gyali banange simanyi Namiryango Boys 1996-95 awo simanyi kati kye yakusubwa ngazi question tag ozimanyi nga saagala kati tusome wano question tag question tag kibanga kibuuzo kiba kale obanga abuuza but we abbreviate ostegera katugenda kukola no sentence Haji Kazibwe couple is a good man apply a question tag kati awonzi inze nganze oba mbuza awo ngampanika omukono njagala genda bweru kufuka nanti kati question tag obanga abuuza ekibuuzo ate masijja kubiddamu kati njibiranga kiri mu luzungu ekibuuzo masekuro Haji Kazibwe couple is a good man is Kazibwe couple a good man you abbreviate yogera mu Luganda kati question tag eba isn't he kati nange nekuddamu nenkubuuza Kazibwe couple ddala is a good man yes nate mukojo tatodda mumbu yes okuta isn't he no sako kakati ebyo biba byambira wa mu kugaggawala chakala tugende wala baba andi baba ebintu byokusoma kukereya andi zabana benasoma na baba singa obungi bali mu bavaako walaji bavaako walaji basigalanga basoma tewali n'oluzungu lwabwe bebanji baba bali wano mu kibuga wano boogera oluzungu nga nete balina wadde balina mu nsi nekye nazula mu nsi teri kintu kiwassanyu muntu ataasoma kulaba nga omuntu asoma abonaabona kinyuma era kinyuma nnyo anti baba nze omusajja yankuba kibooko yo gwe gambye namusanga wano Musubika namusanga mu 28 nga ndi serebu nnyo ng'okubye hit nga ebiseera ebyo nali nvuga eskudo singoddowa kamotoka wanyemo ka 28 28 oli mukulumu nali maze okukuba nanca 28 nga nvuga eskudo singoddowa Suzuki kati aji myaka 20 tubanko andi kati ono nze nina emyaka emeka atata nakava campus emyaka 3 bannange fene Katonda atuyambye buyambi okitegedde nfa tutatukaana nga tugamba abantu amu tulina omuntu nga tamanyi paaka weeri paaka apya nankadde kituufu ng'omuntu amanyi paaka weeri kituufu kakati kiba kitegeeza nti okusoma kiralamu mu bulamu bw'omuntu kiralamu kati bw'obanga oli awo nga wakagula emmotoka weevumbe nnyo ebiseera biwamala ebyo byonna ate nga nokosanga nga tebyoliwo kati si biwasoma nakola BBA otegedde
Oya musento zibala mwabaka aswale. Enamba y'abantu bebanja bafunye ekizibu ekyo. Mbadde nkunyumiza Mr. Musubika. Musanga mu 28. Okuye muzimu gwa nanje. Kuye muzimu gwa nanje musajja mukadde akaddiye. Kubanga yatusomesa nga avuga bicycle hero ngampya. Nga ye musomesa jane ne bicycle ngampya ku ssomero. Ngera abasomesa banna abakazi bamuwanye respect by then. Ngaba akalwa gala. Bicycle ngampya hero. Tawuli ebyatabulanga banyafu. Ayayayaya ngegulika. Hero. Ninga jaji sota. Musanga mu 28 nga avuga bicycle. Na musajja mukadde. Nsibe mmotoka. Mr. Musubika, you remember me? Nozungu olujjayo. Omanyi bogagga wala bafunda ku sente. Munange bintu bijja tumanyi. Wekanga oluzungu olwogedde. Nze nayewunya nafunako appointment n'abazungu ku hotel ye Mukono. Ngogenda basawula. Nga bampita. Awo nali sinatandika. Bampita bali bazungu bagulu ku vacation nga baagala bya culture. Olimba lwange baalulaba. Luli mu culture. Nga baagala kubanyonyola bya muzimu. Kati wagamba ocha abazungu tuse mu meeting. Yakubira simu yayogera mu Luganda era nagamba gwenjaga. Ajaba banyonyola. Ajja anyonyole be baagala. Kati mu meeting wayogera ki mu luzungu? Siyasala wogera luzungu bali baagala nze. Kati wogera da ghosti. Olimba lwange bali balwagala kubanga tuli mu luzungu tuli mu Luganda. Baba bukula mu kimu kigonda. Nze nalabako omusajja omuwano yali wa maje yajja ku TV nakoleza sigala. Nagamba kubawo obulanga awo. Kasiri eggwanga. Yali munene. Nagamba kubawo era ne bakubawo obulanga nasooka agenda nanywa. Bukadi waliwo debo kwotuuka. Nga bino bampita abazungu nga baagala kumanya about nanja. Nga baagala kukola story ku luyimba. Nemba kama sine binchi nyenda kwogera mu lulimi lwentegeera. Yakubidde simu ajja. Ajja abanyonyola. Era ne nnyonnyola ebintu. Osanga Mr. Musubika ali ku gaali. Mr. Musubika ngamba sikujjukira. Nga nange muri zembolinga mujjukiza. Mbakola ki? Muri zembolinga. Kwe kujjukiza. Kitwale bot. Wa kagalia. Nga muri zembolinga. Ngomujjukiza. Nga muri zembolinga. Nga mujjukiza. Shalom. Tukole. Tulimu. Eno shoba nange. Tukole. Angamba, ayuka koza. Namiyango boys. Long time. Nano nesi kamanyi by then akakagambo. Long time. Lyaji mbakoma mchako. By then Musubika we yandeka. Okay gosoma. Musubika ne ukana naye mu P5. Kale okusoma kwenda gwa kuma mchako. P7. Wajitula hiyo. Sakola bibuzo bya P7. Sabikola. Takola Piero. Nakoma mu second term. Ya bay. Big boss medunje na milyango juni. Yagena kusoma yote ya iganga. Ebigambo bikwataka n'okusoma nali sibyagala ng'omuntu. Watuuka mu P7. Neto atula P7. Satula P7. Lwaki? Nze nalina ebizibu byange. Wala tojja kujiyita. Mu butuufu nalina ebizibu byange. Haji wamanga bw'oyogedde. Era nali sijja emyenda gyali ginninze. Nali sijja kujiyita. 99 patro. Ati nze nakopanga n'amannya. Musomero nga mukala ebuzo. Ngokopenya lyo mwana. Nze banzije emabega. Ne bandeta wano ku front table. Wano ku front table. Ne bampa akawala akagezi. Akagezi akagezi. Ntule nako wano. Nali nakegomba Chichi. Nolaba. Chenja kalize. Bale. Katonda bwaletse. Bakola kinene nnyo mu kunnemesa ate okuyigira kubali nali njigayiga. Kakati akala otulala komba kati wakakopa. Omwana gwe nali neegomba yali muteeso. Yakagezi. Nga n'Oluganda talumanyi. Kyokka gwe bw'oyagala. Nga nkaagala. Naye nga tekamanyi na Luganda wadde. Kwogera Luzungu. Konje kano ngenda kakozesa bikolwa byokka. Waliwo action. Bikolwa byokka. Kati abaana baali balese program. Kabalese amagezi. Waliwo ekiwuka kiringa nga jjanzi mbuo kikasuulako bwoti. Oboka mazze. Ana abana bekyalo mwine ennaku. Anti. Kubadde ngazi. Waliwo ekiwuka. Ekiwuka. Bakina namunkanga.
Namunkanga. Kyekirwa. Ati tewabiwulirako. Ne kya black Omanyi Haji ye. Waliwo ekya black namunkanga. Kiba ku borehole. Sikyekyo. Namunkanga green is playing mantis ekongola mabere. Then namunkanga is black. Kya black, right? Kiba ku mazzi awo kigabo eti. Bagamba nti ekyo ko kisuula ku muwala. Bw'okisuula ku muwala aba awedde kasita kikwata bw'ati n'akikuddiza bw'ati. Wano wenjagala. Wakutte namunkanga. Ye yawo omutwala kasita akikuddiza. Mama! Nze gw'olaba nakeera mu playground mu kisaawe. Onye namunkanga. Nandonya namunkanga n'abula ne mugabako ekikumi kya ssente. Aleta namunkanga. Aleta namunkanga. Kikumi kya ssente. Bandetera binamunkanga nga mukaaga. Nkeera. Nkora namunkanga yange nga nzisa mu seti. Eyakofa. Mu yo. Nga nzisa mu seti. Namunkanga zange nga zibeera waawo bwagaana eno nga ntakasuka endala bwagaana wakasuka. Ebikompolo nabiyinawo ne biwera. Kamulenza abanyamna ne love. Kozi kagezi kekogera oluzungu wano. Kale. Atutula mu kiraasi ku macha. Neteeka namunkanga zange. Ziri mu set. Good morning. Nakantulya kati. Tekanyega. Kalaba fala wedde emirimu. Kumbe you are going to do have traditionally. Yesu takamanya nti ebikompolo na settings eddawa. Ne mukuba namunkanga yasooka. Look what you. Kadi Mansure tekaji nkuba nempulya losi. Ekikumi kigenze. Yaye ndala. Ofunya yakubiri. Nenjika kuba. Omwana yakwata namunkanga bwati. Nakamba what see this? Noga chiwedde. Ninda jinkube. Ninda nkube namunkanga. Ekyo kitambule. Omwana nasituka konze katakindo jinkuba. Omwana yafuluma class ne namunkanga mu ngalo paka mu staff. Tatulabye ebizibu mu kwagala bannayitamba buliri. Mubaba menya emitima musimanyi nze bamenya omutima sibira baka. Omwana yakwata namunkanga yange. Yalanda buse. Paka mu staff room. Mubasajja bakambwenge tabu. Abatagala muntu bagala Luganda. Abagala oluzungu bamita musubira fujjo. Omwana byayogera byokka statement gyakola eri mu luzungu nzibu. Bakuyita. Oba yayogera ebiwuka nti mukubya bimeka. Kuba bajja yajja n'omusomesa. Ajja kwekimire. Ajje nasoka laga ekiwuka ekirala wansi kye namukubya. Nakiwuka tekirwa tena nina kizizaamu dda mu keesi. Omwanza gamba leeta ekiwuka ekirala. Omwana akawa mukubya ekiwuka ekirala bajja yajja agenda okutaba keesi kenge. Mbonye ebiwuka bitaano bisajja. Bikyaliwo balance. Akikuddize. Baba twalinanga ka police patrol mu ssomero. Kekaliwa. Mwalingamu abaana kati mwalimu P6 P7 nga wali abavubuka aba police be bakwata emikono be banona nga bagenda kukuba ne babayita baba bantwala navugisi mufungize bakuba emboko twala mu office yonnyola namunkanga ono ategeeza ki tebakwita omusezi nembagamba ekiwuka kivudde eri nekijja nenkikwatira wamu kyasimbadde mama nga byajja bizanyazanyamu ingalo ne musati mulimu bino nimwe katakawe nze mu office kasaba kutosa mu staff room manya kyekidda mboko kati amba nakiriza dda kwanza nali nfuna nnyo emboko nga nze omu ku ssomero abantu buli lunaku nga nteekeddwa okufuna emboko ku ssomero beganga balina okukuba buli lunaku nga nina ozifuna omutwe osonseka mu mmeeza eri ne bakwata emikono nayo ne bakwata amagulu kati kana tunduko omugongo kale kaba mu lubaawo lw'emmeeza emboko n'enyooka akawala kankubye emiggo kali kankubye naye nandizeemu nenkala oba kakaddiirawo akakazi kattu kati nandizeemu oba gye kali kandaba kati aba mu staff nyakukyusa wootuula tadde mutwa namuwala nedda ssebo era bandekawo awo oyo omuwala yali ajja okunsobola yekka namunkanga yagaana okukola anti yaleeta ekiraso kya namunkanga namubuuza ebintu bye wampadde byaliko ebigenderako ebirala oba kyali kyekyo kyokka nangamba kakati oyo omwana engeri gyali mu teeso kati bikola ku bateeso bikola ku baganda kyeka kikola ku bano
Bawano. Kane manya nti ono muyaye. Muyaye. Bwento life yokusoma bwento binagiyita mti yali ya mirembe. Kati omusomesa omusanza awo ali ku pichi omujjukiza. Mujjukiza anzijukira. Angamba. Mulenzi gwege walina eddalu. Ka walina eddalu wamala n'osoma. Ni wasasoma. Era byakomeeyo. Naye nevuga. Wafuna n'omulimu ovuga n'emmotoka. N'emmotoka no sigivuga mu Luzungu. Mu Luganda bino lwe bankubirangamu emiggo. Ngamba buli omu n'omukisa gwempa sukaali. N'omuwa eky'ebbiri awo. Nalina ebinyanya byaliwo. Binyanya byaliwo n'ekikayi ekinyanya awo n'enkimwa. Ne simanyi oba yafuna kye nali ntegeeza oba amakulu gaakyo bwe simanyi. So mu kino nti olugendo lw'obulamu abantu beera nga tumanyi gye tuvudde era kizibu okumanya kyekiddako enkya. Nti okulemerako kikulu nga bw'onoonya omukisa gwo. Buli kibeera n'omukisa. Bwento bwe najja kati olimba luno oluwandiiko kyekizo kivaawa. Kati awo tuzze mu kugula nanca. Nanca olwo nva mu levo ey'okukwana okutandika okukwana obuwala ku kyalo. Ntandise okwekolera ku busente obw'ekyalo nzija ntandika okwetuluba ku levo ennene. Kati omwana oyo nanca teyali malaaya. Nanca yali mutambuze eyaggwebwako transport. Oba kiro kiraba wamusangawo wano mu kibuga. Yajja takisi nemuteeka mu paka nga talina zimwongerayo kayi. Kati gwamusangawo. Musangaawo ali mu kubutaabutana ku sipiiki awo. Edda wano. Era awo taabutana ku sipiiki. Omuntu avudde mu amanya akyambu sipiiki. Olwatambula anoonya. Era atukira tamanyi na Kampala. Atukira ku sipiiki. Omanyi toba namusanga yatambudde dda. Nange nnoonya omuntu ali ku gage. Towakana ensi gyevudde wala. Nkale kanzikirize. Kampala wakati si Kampala wedda. Kanzikirize naye nze sikkiriza mu coincidence. Ojja kukkiriza kwate waliyo. Ndonda mukazi, nonda muwala mukwana. Akkiriza ansabayo ekyetatu awo. Nkumyezi? 3. Nga zitambula bulungi nnyo ezo. Ezebyo ebiseera. Nzirina. Tugenda waka. Kamuga tugende waka. Nti mukono. Mukono naye kumpi naye kayunga nti nga gwali obeera mukono yali opangisa nanca eggwe wali opangisa mukono nali ndaka akazigo mukono mukono kati omwana bwe tugenda awo aŋŋamba nino nze sirimala taxi boda sirimala taxi boda zaliwo ebyo ebiseera baba boda za bwali bugaali buno pichipichi muno nga bwe bwabagagga ka taxi omwana ngamba zeno sirimalaaya era seetunda. Anyumiza ku bizibu ebimutuuseeko mbadde nva Masaka sente ngenda Kayunga sente zibadde zinzigweddeko obugwi. Ng'ano okukkiriza. Omuwala ngamba zeno gwolaba n'ebyabasajja sibimanyi. Oli mu kayimba kw'otambulira. Andi kati nkuleese. Tuli mu kayimba embakanya ziddiira alafu ya kito era namala nyankasa nanca wansuwa. Nkakasa ntya ebiddako bisanga mu luyimba awo. Oli muzimu nanca awumulonde. Okuva lwafu. Omukwano gwayo noneka ndabira kafananyiko kakanondeka kusabisa kisali. Njali gyenjija. Oli muzimu nanca muzuulira waka nga mbeerera. Namberera obyagala nnyo naye byali kunze. Sijja kuwakana. Byali kunze. Namberera. Nenewunya nnyo. Emberere yeetunda. Kanjawulo mwako. Tosanyukira mu nnaku ya munno. Kyalo bw'olabika mu nnaku y'omuzimu gwandijja gy'oli. Emberere yeetunda. Lw'olifuna ku kizibu ekyo. Sigula. Ate siyamba. Wagwe wayamba. Nze siyamba ate sigula. Kasijja funa mbeera ya muzimu. Omuntu asobola okujja n'akwefuuwa kyalo. Bigambo bya aji. Munnange. Nanti omututte mukono. Omwana nga mutwala nga mbeerera nga nsanyusa nnyo nga nnyumirwa nnyo. Nga ku makya ngamba omanyi. Ngenda waka. Naye ojja kumpayo ennaku 3. Komewo. Tiwali buzibu.
mukugenda waka yalekawo akasanyirizo busanyirizo boddo bwalinga kakalabirwamu babita batula watapula pula twabuyitanga kwalu pula kwalu yakalekawo waka nkairika akalabirwamu n'akatambaala yalina n'akafaananyi akatono n'agenda ekayunga bye yabirekawo akabibeerewaawo ng'agenda nako 3 bwe zituukanga teyadda n'olwokusatu teyadda nenninda samutadde mumula nembivaako naye yankuuliraawo kati ekiro wakikwasaganyamuko babyagaana ng'egyali embeerera ate nategeera tya nti mbeerera jukira kati gwe tewalaba vidiyo awo kyotegererawo nti mbeerera omuwala teyadda ne mulinda teyadda nategeera Nankya nti yafa nga wayise wiiki namba yafa dda otegeera okya Nankya yafa ntegeera nti Nankya yafa yatandika omuloota Nankya nga ngamba kola ebibyo nenga mulota mu kirooto kola ebibyo mase toninda kola ebibyo sabi twalange ekikulu nogamba muto guno birooto kola ebibyo toninda nenkya neduli nziramu okufunira ddala Nankya nga kituufu yafa birooto byafuuka tuwaasi nga bingi nnyo bijja lumu bijja wamu kitandika okunfuukira ekizibu tutandika otambulako nabinyumizaako ku bakulu abataka tutandika otambulako tetuzuulira nti waliwo omuzimu ogutambula nange oguyita nange kuba natuuka ekiseera nga ndota ddala n'embirooto nga neegaddanga naye Nankya nga kwesa mu birooto neegaddanga naye kati nebagamba si kituufu omuntu omulamu okwegatta n'omufu waliwo ekizibu tutandika okutambulako nga Nankya yaŋŋamba olwaliro kino kizibu olabanga nze ekizibu nekiyinza ate okubaamu emirembe oba essanyu nga simanyi kyategeeza Shalom natuuka okuvuga emmotoka ne byonna bye nnina kati biri mu linnya Nankya byonna bye nnina byava mu linnya Nankya erinnya lye nnina buli kimu kyange kye nnina kuba jjukira saasoma byonna byava mu linnya Nankya kati Nankya kyasooka kuba kizibu olwaleero sijja kulima nze nkyenyumirizaamu it became a blessing in disguise sikimanyi nze kyoyogedde naye kyekyo kyafuuka omukisa blessing kati siina kyenneevuma nze kyensinga okwagala ti gwe awulira oluyimba luno naawe alwagala lufuneemu message tomala gagulaagula obutamalaga kirungi naye ate n'obugumiikiriza mwebuli mukyo gumiikiriza oyinza okuba nga opapa nga olina byewefiiriza ate oyinza n'okulemera ku kintu naye nga si kikyowo kale ze nanaye minemera ku kusoma naye nga sikolingiyo nga sikuyitibwako sikuyitibwa kwange kati atuvudde ku muzimu gwa Nankya tugenda okulaba amugasa waliwo pasito yali omugezigezi akuyisa mbu omuzimu guzzeeyo naye mumukozeemu ssente okoze n'oluyimba mbu omuzimu guzzeeyo Nankya party 2 yali stanti nedda nkugambye Nankya bamala okujja twanoonya amagezi abamaze okugamba si kirungi kubanga weegatta n'omuzimu si kirungi tuba tulina okunoonya solution omuzimu guvuddewo guzzeeyo gutya kati yetugwira ku bapasita azaabo twabafuna mpaka twatuka ku oyo omusajja oyo nabimbu ya Sebastian aliwo emukono ye n'atulaga nti yaguzaayo kubanga nina bye nasanga ewuwe ku chachi ye nga biraga nti asobola gwaddayo gwatulimbalimba abantu banyinya bali eyo nga balowooza mbuneyo bagoberayo emizimu mu chachi tebagwa mizimu mu chachi nti bagigobe bamanyi gye giva gye bajuke bagigobe abagigoba batya tekiriyo kale tetutala tukube nnyo machachi tetujjaga kuba nnyo kuba eyo bizinensi ekola byayo tukirekere awo naye gwe kyemumanya nti mu chachi
nagendayo nga nkimanyi nti bagenda kugoba Nancha. Era Nancha by then mu kaseera ako yawummulamu. Naye nga kubanga omusumba yaŋŋamba genda okwate ebintu Nancha alina bye yakulekera awaka nti ye. Genda okwate ebintu bye yaleka awaka obitwale mu kitooki. Baba bakubanga ennyimba zammwe kubukedde. Bwe bakubanga ennyimba zammwe abo. Genda otwale ebintu by'omukazi mu kitooki. Obiziike. Obiteeke mu kitooki obiziike yobireke. Taddanga. Bwe nabiteekayo waayita ennaku 3 yadda mu kambwe muzibu. Ku Sena Hotel wa Mami Irene Namatovu. Lasika yakwadde mukama wa amaanyi. Okuyingira emitwalo 15 emmeeza milioni 3 mu gye tunyumirwe mpola mpola ewa Irene Namatovu. Ate munnange bwe tuva oli ya Jasmine nga 4 September alikuwa kutekeko ordinary emitwalo 2 VIP 3 ku Momo ne 5 tebo ya milioni 3 mpola mpola atenga mwenda Oktoba atamu ku challenge kitine beka jingo nabo je bali front page namasuba mpola mpola emitwalo 5 10 ne milioni 2 lili puzzle festival y'abanyabuzaale nga 5 September ku University in Mbalala okuingira emitwalo 2 tebo ya mitwalo 5 ne milioni 1 tugaba tumya eri puzzle kwesa Airtel Money ospinning atongwa nga munange owangula mpola bagale masekuru naye ne ekivulu kyaddi ekyo 28 guno ewa koko njiri mu kisaawe je tuli bashise batya omuzimu gwa Nancha the best of Masekro ogenda luli yakopaka wolifa dwange wafuna lumu nze nyinirwa lalo kama wakati kubabiri mukago kama muzimu gwa Nancha ochya kama muzimu gwa Nancha kubanga gwajja abana banji bambi banyumira oluyimba luno okimanyi nti nno nze muyimbi atatambudde nnyo mu shows bantu kunda bannyo sitambudde mbadde sikola nnyo bivulu era okuva mu 2007 mpaka kati ye concert yange esooka tukola concert sikola nko concert tukola nko concert naye kati guno mulembe mwana akuba akayimba kamu nakola concert natuwa rugogo so kati nsajja kudde obine ebintu okwingira sente mmeka kwingira nusu mutwalo omuntu asubire kyera omuntu asubire okulaba ku muzimu ogaguleta live yona ine gwanga lwaki gweewuunya ne gwanga mugataka kati waliwo nidda kati waliwo ebintu kati wali omusajja asobola okuvumya oluyimba nti agatta empisi oluyimba nti enkudi n'abayita mu concert noleeta enkudi kati baba bagenda kulaba ki naye kati nze ndeta omuzimu gwa Nancha kati kankubuuze ngolya omwana ali mu video bagamba yafa bituufu yafa yali mu video eyomunywa gwa Nancha wali yazanya wali she's my cousin cousin wo wali nnyonnyo talina buzibu lwakuba ffe byaffe si bya kamera talina kimu tetemu kamera kati nga 28 guno omwezi 28 guno omwezi kokonjeri mu kisaawe ordinary ya mutwalo VIP 5 table ya mitwalo 5 ajja kikubaawo bajja kuwagira bannaffe abantu bakwerekeddeko bangi bayitirivu ndabawire Mukaabya Stabua Natoro Gerard Chiwewa Henule Mwanje Sam Mathias Warukaga David Lutalo Kireva Je Betty Mpologoma Haji Kazibwe Kapo Sebavuga Ababula Abudu Mulasi abasamiza nnyo nga sibala bakadongo kankubuzira lwaki buli agwa mu kadongo kamu afuuka musawo Muganda lwaki buli akola ki lwaki buli kadongo kamu gwalema oba akula mu myaka afuuka musawo Muganda kumenyera asooka Sebbale jajja Nawolofu ono Asani Ndugga musawo Muganda nga gwe Masekulo oli musawo Muganda Nagamanage musawo Muganda omulangira Suna ekyo gwa bakyogera ayinza okunsuuwira musawo Muganda omulangira Suna naye musawo Muganda kati kankubuulire lwaki buli ali mu endongo y'akadongo kamu afuuka musawo Muganda enamba y'abayimbi bangi bandibadde basawo Baganda basawo ba Kinnansi tugamba basawo Baganda basawo ba Kinnansi naye enamba babutezuula mwayiga okwezuula lwaki gamba bwe nti osobola okummenyera enamba y'abayimbi abali mu rehab bangi kati ate ekibatwaza mu rehab butezuula omuntu ne babagamba abo bakozesa nnyo ebiragalalagala biki so ng'okukozesa ebiragalalagala kibaako we kiva kyalo nze nanywa sigala nga bamukuloga
nange ngasigala mpomera nze ndima n'okulya nenywa sigala packaging nga yekoleza packaging muno yekoleza muno gunago nanyo omwenge that was an addiction obera addicted ku kintu nenga nawe tomanyi kati gambye abachikuloga tunuli ebize byonna benze gambye ebize byandiko nenga mpa makama na dini nnyo ate ero bamanyi mulimu abaana babafaza bangi abaana babasisilamu nenga batamivu je bali kati omuntu babutezuula kati omuntu ene yezudde atekeddwa okujja okunoonya ennono ye okussa emize kye bayita obusamize okyegedde okussa emize kuba kwezuula na kapale yakiŋŋamba ekigambo obusamize kati naye akavidiyo ako ennaku ezo ng'akalirira endiga nga kuliko n'obulo n'ombisa omuganda era ndi kapale namulaba yezuula bufere nedda anti bayibuli ekugamba ntuleko mu bayibuli katono omusajja gwe bayita Ibulayimu yali agenda kusaddaaka omwana we Isaac ne bamuwa endiga ojjukira abakatoliki balina akatonda we bagambira nti wuuno akaliga ka Katonda ajjawo ki akajjawo ekibi byensi kati lwaki omusajja omulanga tadde byali bya ndagaano nkadde mu ndagaano empya Yesu mpaka ne mu ndagaano enkadde Yesu ke kaali akaliga kebawaayo Yesu ke kaliga akajjawo ekibi sokoleke Yesu ne Katonda banjawulo Yesu mwana wa Katonda kati kisimu ogimanyi kati kisimu bagibuuza Yesu mwana wa Katonda neddamu ye mwana wa Katonda ddala wansi ne waba olayini ebuuza Katonda azaala neddamu tazaalibwa genda obinoonya akaliga ka Katonda akajjawo ebibi byensi automatically kinnansi tuli mu kinnansi omusajja yali agenda saddaaka omwana we ne bamugamba nedda ne bamulaga endiga olwaleero kati fe abagobera ennono y'okusaddaaka endiga fe batuufu kirizagaana bwe kiri baaba bwe kiri kubanga nja kutwalako mu bayibuli yankusomere tugibikkule kati kulage ki ekiri mu bayibuli kyetukkiririzaamu kubanga mayembe emisambo ena mu bayibuli mwegiri mayembe emisambo mwegiri nkusomera ensuula anti mwafunye oba eri mugundi eri bwaba mwabakoko babogerera ku mayembe waliwo nekiri mu Zabbuli wali bogerera ku mayembe mpa olunyiriri olwagala okuŋŋamba mpebere wano kabakuuku 3 nedda nsobola okuwa n'olulala sigamba kwogera kabakuuku bangi nsobola okuwa n'olulala waliwo ne gwe naba ng'akyogerako awo ne mulaba ne mbaga maye kati bwe balinga olulala Samwiri ekisooka kanyirirako okubiri ndako kagende wano tusome manyi nze ndi mukkiriza I believe in Jesus Christ you are believing in Jesus Christ Habakuuku 3:3 egamba bweti Katonda yajja ng'ava e Tamani omutukuvu era omutukuvu yajja ng'ava ku lusozi Palani seera ekitiibwa kye ne kyerabikira ku ggulu ensi nejjula ettendo lye seera n'okumasaamasa kwe kwali ng'ekitangaala okumyansa kwava ku mukono gwe era omwoyo gwe yakweka amaanyi ge omwo mwe mwali amaanyi ge omwe mwali okweka kw'amaanyi ge okuzikirira kwa mukulemberamu kawumpuli n'amuvaako emabega kawumpuli omumanyi byemu byabaganda ebisimaali ogenda kuzaalawo ebintu bino nga tegoli bisoma kati kitegeeza tetukayana nnyo kitegeeza ki nti ebintu byonna byetuliko kati byetwogera byaliwo dda byaliwo emisamba mu bayibuli mwekitegeeza gyaliwo n'amayembe nabyo byonna byaliwo Samwiri ekyokubiri agamba olwonyiwa kumeka Samwiri ekyokubiri 2 Samuel ekyokubiri chapter Samwiri ekyokubiri 2 olunyiriri 2 awo Dawudi n'ayambukayo ne bakazi be bombi si kyekyo Samwiri ekisooka Samwiri ekisooka ndi mu kyakubiri Samwiri ekisooka 2 Samwiri ekisooka 2 tewali mutuukirivu nga Mukama tewali mulala amufaanana so tewali lwazi bayibuli yako back iyo Samwiri
Olusooka olwokubiri. Biri. Babiri. Chapter 2. Dayo. Samuel. Chapter 2 yiyo. Katwagala verse ki. Awo nyagala woleza mayembe. Tunya butuufu. Awo no olwanoleza mayembe. Nawe olwanoleza Yesu atali wawana. Yesu waawa. We Isirayiri tokimanyi. Ye Katonda w'amawanga. Agawa. Ye Katonda w'abalina omubiri bonna. Yesu bamuzaalawa. Bamuzaala Bethlehem. Yewa. Muyise mbudaya Kati byawano bimukwatirako. Kati kyogedde kyaki. Kyende ko benkyogedde bwinti. Kati gwalwaki birivinga muntu weeri nga Yesu ayogera lulimi ki? Katonda wa buli lulimi lyonna. Katonda wache? Nawe nokikkiriza. Kati ekitegeeza okkiriza nti Shalom. Okkiriza nti nno Maria yali yafuna olupa kuba mwe mutuufu. Yes. Eh? Mukama ayagala ensi eno noko n'awaayo. Olina omwana? Babiri. Babazaala oti? Negatta ne mukyala wange. Kati lwaki obirivinga nti oli Katonda alina amaanyi. Kati gwe tolina. Okimanyi nti nno gwe Katonda w'abaana bo. Akalagamba Katonda yagatta ku Maria. Mukwano. That's blasphemy. Tukivumirira ekyo. Shalom. Ogenda kulaba comment saawo baba. Tukivumirira ekyo. Kkiriza gani? Abasamizanyi abagatta mbakkiriza. Ani yatabika abasamize mbakkiriza. Ani yaleeta omusajja wa Isirayiri okutufuga wano. Wa Isirayiri. Emmundu etokota ewaabwe. Ogimanyi? Tafudde wadde okuyamba bajjajjaabe. Obimanyi ebyo? Yesu. Mbona afa kumwa be Uganda osimanya emindumu gikoze kitya myala gyakoze gitya. Hubadde otya. Emmundu etokota mu Isirayiri kuva Nazari bwanze emmundu etokota Isirayiri. Mpaka nakati. Yali luddawo. Muve ku mwana w'eri. Tokkiriza mbu Yesu mwana wa Katonda. Sikiri Yesu. Nzikiriza nti mwana w'eri. Sikiriza nti mwana wa Katonda. Kali nange nze ndi mwana wani. Mwana wa Kakooza. Toli mwana wa Katonda. Katonda good. Kandi nawe okiriza nti oli mwana wa taatawo. Sikyo? Oli mwana wa taatawo. Mwana wa Katonda. Ndi gwanga ddonde kika kitukuvu. Era Katonda wanjika erinnya lyange wano mu ngalo ze mupaamuze. Ndi munye ya Katonda. Brenda andakubaga Shalom wange, kawe wange, kawesi waabwe. Uyakola. Shalom. Bwogamba nti Katonda. I believe in you. Oluzungu lutuufu. Onzikiriza. Naye bw'onteekamu Yesu. Wrong kitegeeza ki? Oba oli ku wrong kasobitekamu Yesu. Gwe tokkirizigana obuzibu tokkirizigana na Yesu. Tebayita Yesu omulabe waffe ku Ruhani na Bayibuli. Omulabe waffe ku Ruhani na Bayibuli. Bifuuka bakyate. Abulabe ebyayita ekitangaala ebyo. Kati Shalom. Waliwo ekigambo kye bayita missionaries. Abajja ku evanjiri. Abulizi b'enjiri abajja. Ekigambo missionaries bwe kigamba bwe kitono nga bwakyogedde. Missionaries. Ate mission. Mission ekigendererwa oba ekiruubirirwa kyo mu bulamu. What's your mission? Mu mission yo ofuna abantu shejjule osering out. Ye mission yo. Abantu abajja n'ebigendererwa. Abamisani. Sibebo. Byokuleta ekitangaala. Lwaki gwe otagamba kitangaala? Mu bigendererwa mapera. Amune amazi. Abalete. Mapera yeddira ki? Abamutangala udel mapera. Yeddira ki? Abagande bamutuma mapera. Kati yeddira ki? Kubanga wonna baliwo n'ebizimbe. Amasi ne mapera. Baali beddira ki? Abasamizenga mweyongedde amaanyi ku internet. Waliwo anti labayo. Ogambye nti ebintu ebisinga obungi birimu ndagaano enkadde. Katuli mu ndagaano mpya. Mu ndagaano empya mulimu okukozesa third eye. Erisa eryokusatu. Mu kitabo ki? Mu kitabo ki? Bino tebyawandiikibwa. Kati gwokkiririza mu Bayibuli, si kyo? I believe in God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Biteke mu Luganda. Nzikiriza mu kitaffe, taatawo, omwana n'omwoyo. Kitaffe Katonda ali mu ggulu. N'omwana Kristo Yesu ne mwoyo mutukuvu atuleke. Mwoyo kyeki? Spirit. Mu Luganda. Ye mwoyo. Gwagala gamba muzimu. Ekijja kukola. It won't work, my dear. Omwoyo kiri mu lulimi ki? Luganda. Ani akulimba? Luswahili. Kale katwale Luswahili Luwarabu. Omwoyo. Omuganda. Omuganda wa wano.
naguyita omuzimu. Malayika kiri mu Luwarabu. Omuzungu amuyita atya? Angel, sikyo? Omuganda omusambwa. Malayika gwe musambwa. Kati omusambwa guvaaye muntu eyafa. Ojja bitegeera mpola mpola. Omusambwa guvaawa muntu eyafa. Angel avaawa. Katonda atonda zi malayika. Mu Luwarabu teri malayika nzirugavu. Kati toza bba malayika. Kati tewekkiririzaamu ekitegeeza. Si malayika. Tewekkiririzaamu. Okkiriza mu kitabo ekyawandiikibwa emyaka gy'otaaliwo ne bajja bataaliwo kye kikutegeerera. Ng'ate ogamba mbu nno okkiriza mu ndagaano empya. Yesu ayi Mukama. Ndunda kankwagale. Andabirira birukya. Sima by'okkola. Kale gaana okukola olaba onoolya. Bayibuli egamba okimanyi Katonda asindikirako. How do they call ravens in Luganda? Obuzibu bwange. Ravens ozimanyi? Bazacha mu Luganda. Namuŋŋoona. Katonda asindika namuŋŋoona. Ne zirabirira nabbi Elijah nga atudde kazi ne zimulabirira. Baba kikole njagala okikole. Tokola tuulaawo nga jijje. Osabe Bayibuli kuva mu makyawo. No. Mama nnyo. Katonda asokulisa. Katonda alisa nabbi Elijah nga asindika zinamuŋŋoona ne zimuliisa. Mu myaka emeka egyo. Ejjedde gisaaliwo. Kati lwaki kikola ne mu kino ekyasa? Ne mu kino ekyasa akikole kale. Atugabiridde. Abaani. Katonda akuba ku ssente endye emmere. Katonda aba ayise muggwe. Shalom tokola. Otuulaawo omusabe. Osabe Bayibuli mpaka okukkiriza kuba kufu. Kubanga Bayibuli egamba kiri mu Baloma. Shalom otwendi walwala. Nagamba yali omubbi ayekerawo okubba anoonye omulimu akole. Manyi Paulo yali mukozi. Paulo yakolanga tent. Apostle Paulo manyi. Apostle Paul. Kyataga mumanya. Kyataga kumumanya. Ngamba jjajja gundi. Awo nja kubitegeera. Ati nze na believe nti. Belief. 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 Anti belief ebandala. Nina okukkiriza nze. Nina okukkiriza nti Katonda yantona nampa amagezi. Nampa obwongo. Njombe bannayuganda mboli musawo muganda. Netegerere. Sobola gamba nti nsobola okukkiriza kimu bibiri Bayibuli negamba bweti. Bayibuli nereeta emmere ewaka. Njagala okujjamu. Bw'ogoberera Bayibuli byekola osobola ofuna emmere. Shalom kankubuulire kuno ku nsi kuno ekikweyimirira bwongo bwa. Kutegeerera bantu. Kwetegeerera. Era mbikubulya bino ebigambo. Muno mu nsi Katonda bakutegeerera muntu mulala sooka weetegerere. N'okweyagala bwe kiri. Nga Katonda bakwagala maama wo batata wo bamwana wo. Sooka weeyagale. Nkubuulira mazima. Hanyanya okwagala. Nsooka kwagala mwana wange. Kati ate yayagala. Yayagala. Tokimuka katako okunjagala. Baba kankubuulire muno mu nsi nkwegayiridde obulamu bwo kikulu nnyo kubanga kubaawo okwo kwe kubaawo okwe. Sikyo? Sooka weeyagale oyagale obulamu bwo olyoka obigattemu abalala. Okkiriza mu ddogo. Nze nzikiririza mu ddogo gye liri. Baakulogako. Ye. Bandogako. Ngomaze okuba hii. Katolu bwama. Yakuloga. Nyakuloga yange ne katolu bwama. Tewagimanya. Ani yakuloga? Katolu bwama. Tebagala ku mugenzi kibi. Ate ekinze nkyogedde kale aveeyo. Nkyogedde nze aveeyo. Namukuba muno olimba lulamba Katonda banno genda olusakinga olulabe. Katonda banno. Wategeera Katonda wame yakuloga. Nategeera kuba nategeera yaloga nange nendogulula. Ate kati ekibuuzo kiri bwe kiti. Aloga n'alogulula ani mugezi. Nze sigenda mbya ddogo. Kale katuveeyo kati emmotoka efudde. Akola emmotoka n'agikanika ani mugezi. Akola agikanyiswa n'abamugezi. Wete kati kijje ku ddogo. Oli yaloga nze nendogulula. Namusinga amagezi ani ali ku nsi. Akakwogera bwo. Ndi mugezi. Omusajja oli kitange. Omuganda ataatawo kye yankola. My friend, oyo kyekyo yali mwangu ate wabala ayitawo naawe. Tojja kuba mwangu mu bisu kyasa kino mmaze okukola. Yayitaatawo. Kale yayitaatawo. Gamba abantu bagambe babuulire baabo. Kitange ate olubwama Paul waswa. Taatawo yaŋŋamba. Gwe mmase kulo ssebo njagala kuzannya luyimba lwa firimu. Ne mugamba tewali buzibu. Mfunira wa? Nangamba awo ofunira wa? Omanyi gye twajja ekisaawe kino. Ne mugamba muzeeyi. Kyataka kumanya gye mwajja kisaawe kino. Kubanga nze neteekamu ssente. Nenzija mu kisaawe muno. Nangamba kali kyogamba bw'onooba ofudde. Era onombuuza w'ofunira.
Katola maachogera. Twazisingana ku Kibulu Nabyewanga. Nze tata wo yankuba. Tata oba kitaawo. Oba kojja oba yankuba. Nze kitaawo yankuba. Nga buli watu kwa ku radio buli wabeera yankuba. Yakola chama nnyo okunzikakanya sakkakana n'agenda mu nsaasa. Ate yalina n'essabo. Yali we waka. Yalina n'essabo. Yalina bajjajja. Naye n'atamanya kuba katajjukira kato mulongo. Kati ate nze waswa. Naawe oli mulongo. Nange ndi mulongo. Kati ate kato ng'aloga waswa mu butonzi tekisoboka. Ate nga ndogera ebyange. Tata wode yali mwangu nno. Nazo bata yakuloga nga ali agamba ko bugambe kukanga mu kati yakuloga. Tata wo yankanga. Yankanga tata wo. Abatuuliriza abatulaba abalungi. Yakantu ke yakola zakaba nebine byokusamira bikutabula. Oba wakamera nga bagamba ate baamu abangi. Katonta kuwa. Mami nyempuli yange ennaku emutta. Teyali mwangu. Teyali mwangu oyo musajja. Teyali mwangu era. Agwogendanga n'ombuuza ku basajja kubana abantu abali mu Eagles ebiseera ebyo. Embozo sintuufu. Sintuufu. Kati neyange gigatteko. Ojja kubona n'omulala nga gattako endala. Omenye omuntu amala kufa. Ne mulyoka mutegeere biri mu. Naye tebogera ku mufu kibi oli musajja mu. Nze mwogeddeko wamma era ne Yesu mwogerako ebibi talina kyankola talina ajja kunkola. Yesu alina ebibi. Ebiyitirivu ennyo kisokera ddala kyakuwamba mwana wa muddugavu. Oli Uganda Kampala osinza omuyudaayo ow'ebuyudaayo atasobola kuyamba bantu be. Yakuwamba obwongo bonna walu kati bwetukita mulwadde. N'abakufaanana. Kama Katonda ansaasira ansonyiwe. Akusonyiwa ove mu kibi ekisikire. Katu kyakita sakiririrgo. Oli mu butamanya. Gwe. Igwe. Ate kati gwe Bayibuli yekutegeerera si kyo. Komaweeka. Kitaawo akulindiridde. Kitaawo akulindiridde. Tewazaaliwo. Koza abakati bakola batya? Kitaffe ali mu ggulu. Erinnya liyitibwe. Bakabaka obujje. The Father, the Son, the Holy Spirit. Kitaffe ali mu ggulu. Erinnya likuzibwe. Kiganda waze kise mu lulimi lw'otegeera kuba eyo gye kitegeera. Kitaffe ali mu ggulu. Tali mu ggulu. Kitaffe ali mu ggulu. Ali mu magulu. Ogenda kati mama ogenda kale kamu. Ogenda kale kamu. Kitaffe ali mu ggulu. Kitaawo ali mu magulu. Owakanamu tali mu magulu. Nkunnyonnyole. Obwakabaka bwo bujje. Bikolebwe mu nsi kama bikolebwa mu magulu. Bapita Namuzinda. Guyere Namuzinda. Nze Namuzinda. Mwewe amanya agakanga. Ngine jajja Namuzinda kutoka Bukunja. Nane mutegeeredde abantu neze banyako buzibu. The same have no problem with the pastors. Nze nkwinako obuzibu kinnuma. Nti wandibadde jjajja w'amaanyi nnyo. Sisobola kikafuwe. Ne bwali ba mwana wange. Tajja genda musana. Yeeraguza. Bwe tulikomaawo. Gwe wennyini njagala Shalom tubeere wano ogenda kunkubira. Ng'omwana wo musanzeeko ebbala eriddugavu oba eryeri ku mubiri. Mwana wange ng'alijjewa. Ng'alirina ku mubiri nga wamuzaala nalyo. Eddi. Kumuzaala ng'alirina. Taka waago era genda omukebere. Nga mwana wange talina adde bbaali yonna. Kale ssebo teeka waaga. Omwana wange ye Kingdom Jaden. Wulira ebizibu ebyere. Ekyamutumya Jaden twakijja mu Bayibuli. Twasaba Katonda atuwa omwana omulenzi n'amutuwa. Jaden kitegeeza God has heard our prayers. Katonda awulidde essaala zaffe. Kitegeeza Jaden. Nga bw'olaba mbu nze Shalom. Kitegeeza nze bantu erinnya lya Katonda Jehovah Shalom. God our peace. Kati wano wetugambira nti omulwadde alumya ebijiiko. Era omwana wange addako ye Kingdom Jaira. Wamuzaala dda? Katonda agabirira. Wamuzaala dda? Oba addako gotannazaala? Addako ye Jaira. Alina n'ebirooto. Kingdom Jaira ayamba buyinza. Kuyimemu akayimba. Ndi ku nnone yaffe yeeka bondobera jjajja ngenda. Zanyimba zinyumira z'abashamize oba aliko muzimu. Akayimba jjajja akuuma. Naye tamanyi. Enyimba zinyumira. Kati
zikunyumira zitya enyimba zo zinyumira ezo z'abasamize katona akayimba kayimbye simanya ndawula simanya akola ki bakana omunyolo bako omunyolo akatambula kabasamize era kali awo simanya abalwanje bibi bamuyana nangira tugendeyo bamujabera waliwo wemmenyera emmindi z'abajjajja kakunyumira eyannakayima mpanvu nnyo alina obutiiti eyaluba wanjitiddemu ye mutabaazi omunyolo omusooka mindi okumutamiiza anyamuwadde biddo taba lubaala ali wano faya gweyogerako bamuyita kiwanuka gwe musambu ogwawebwa obuyinza bw'omuliro obwebbugumu erikuli mu mubiri kubanga watali bbugumu tewabeera bulamu akayimba kakajjala ku YouTube akakeera kalusa kabasamize nina buyitirivu nnyo nina ennyimba z'ekinnansi 36 nkiruddemu bale w'abaana goloko ku nnyambi wankwata ndi muto naye kati ntuuse nali nsoma abatisi mu lubale n'atuuka bishopu n'amuyita Bikira Maria ow'e Fatima ayya obadde okimanyi nti nakayima ye Bikira Maria nakayima wembende ye Bikira Maria omu Bayibuli byebituufu byekugamba programu eno yadde etambula bulungi naye kati kisusse ate bino bikunyumidde kyenewunyiza ogambye nakayima waffe ow'emubende ye Bikira Maria ow'omu Bayibuli kozi bba wa Bikira Maria yani Yosefu omutuukirivu kati Yosefu omutuukirivu ye Ndawula Jajja Ndahura yebbawa nakayima tokimanyi anti Shalom ogenda kwetegereza ng'ebintu by'osala muno Bayibuli biri ku copy and paste abazungu bakola copy and paste munyolo omusooka mindi okumutamiiza anyamuwadde biddo kumutawanya ebintu bikunyumira nawe tomanyi lwaki bikunyumira so akusamira after musamize akusamira kiki otamanyi ngamba nkikunnyonnyole ewaffe ffenna tukkiriza mu Kristo ate saidi ye tukkiriza basiraamu toli musobya ekikulu kya byonna okuba n'eddiini si busobya naye okkiririza munno n'etaliiyo okkiririza mu Yesu Kristo atali wuwo kati namuwamba namwessaako bamwessaako nsirimuta era bitambula bulungi Yesu naye bwebaka oloota oloota mu lulimi ki Luganda n'Oluzungu mbadde ng'ogenda ndeeta mu Luyudaaya ekibulu kyaddenga tuwunzi ekibulu kya 28 kuno yenze namuzinda 28 okuyingira kyanusu mutwalo 55 tutandika ku makya nnyo tugenda kubeera n'akasiki 27 akasiki akamaanyi ddala abave wala muli baddembe okujja ne mwebaka ne tusulawo ffenna ne tutambula bulungi taata mama senga kojja mujje the best of Masekuro nalonzemu ennyimba 6 ku nnyimba zennyina 171 nalonzeko ennyimba 6 ennyimba 171 ennyimba zennina nina video 53 nalonzeko ennyimba 6 zengenda okubanga nnyimba mufulirizo nga nzannya ne Nancha live ku stage Banakampala abadde bayomba lwaki omuzimu gwa Nancha nagututte mu kyalo lwaki saagulese tulina okusaba n'okutegeragana ne papazi bwe tuva mu kyalo tujje ku papazi twagala tusokere waka kubanga Eva and Leva mabega ne Mase wakaye ki home is the best yakonna kakwata akamanyi twasokedde waka tumale okulaba waka bagamba ki batusindike then betuve Masaka betuve papazi tugenda Masaka tuve Masaka tugendeko ne Luweero tunatambuza ekivulo ekyo kubanga abantu banyumira nnyo omuzimu gwa Nancha limba lwabanyumira so kwetolola eggwanga lyonna tugenda gutambuza then oluyimba tuluse tuluveeko tusula oluyimba olulala tulina oluyimba olupya oluyita endeku ya Jennifer ogenda lutya endeku ya Jennifer nawo lwa hora tugenda kulusoosotola video bagenda gira basawo nayo nakyemanyi tejja batiisa nnyo akwa naye etiisaamu kuba gye ntambulira eyo tuzeewo olwo omuzimu tugusibula tulete endeku ya Jennifer endeku ya Jennifer mulimu abalondalonda amakubo ennyo gwe nalonda kolo yali atambula n'endeku yenga endeku ebeeramu bajjajja era otambulira ku bajjajja ntambulira kubanga tuli kimu kya bajjajja osobola okumpayo kimu kyatukozesa nga si ky'abantu bedda abaafa ono Shalom oyo agezza musajja awongera ku size jjajja jjirawa
kakufaananye Kubeere bulungi.